Yes, mukulikayo mu episode eyokuna. Eno episode ya kutaanu. Today kusawa like zigenda kubeera sawa 10 ez'olweggulo tugenda kufuna episode eno. Bujjukiza temuntwala nga oba kikyemba ngamba nti naye atusumbuwa lwaki ate atuwa series enamba n'atuwa ne short videos. No, nzijukiza abo abatannaba kuba nti basubscribinga namwe ababeerako kyova obulaba ntwala obudde nembeebaza n'ekirala nensobola okuba nti mbazaamu amaanyi. Abamu ku mmwe temumanyi lwaki mbabuulira but series ezimu episodes zikoma but ate ebeera dakiika 3 esemba ku episode zibeera za episode ndala. Oba muntegedde nga mwebale kwekuumirako, mwebale kusubscribinga, mwebale kufollowinga, mwebale kulikinga. Si kapya naye ate kapya eriyo yatayakalabako. Kyokka kyenjagadde mukagoberedde mukomentinga, mwebale kuba nti mukomentinga nakukagoberera. Episode ey'okutaano leero eri out n'ey'omukaaga today temuzisubwa ku ssaawa 10 ne ssaawa 11 zijja bba zipremieringibwa kyemmanyi. Nenga gwe tanaba kusubscribinga wande subscribinze kuba kano ssaawa yonna kaggwako. Kimmanyi kakyalinayo episodes like 50. So tulina okugenda mpola mpola bunaku 2 tuli ku episode ya kutaano. Ey'omukaaga ssaawa yonna tugifuna, n'ey'omusanvu, ey'omunaana paka ku 5 gye kaggweera. Tulaba oba season tusobola ogifuna naye katusooke twetegereza season 1 n'ebyalimu byonna. Mbaagala nnyo mwebale kusubscribinga. Right now tuli ku 16k mutwalo gumu mu kitundu abagobera seri yadde nga balaba series ezisinga tezibeera mu mutwalo gumu mu kitundu. Series ezimu zigenda paka 10,000, 3,000 naye abagoberezi tulina abatini mutwalo gumu mu kitundu ku 3,000 n'ofunaku mutwalo gumu mu kitundu. Gwe yasubscribinga akola kyamaanyi kubanga oli omu ku abo 10 omutwalo gumu mu kitundu abasubscribinga. So tukyagala mu subscribinga ate ku 3,000 tufuneko 10 tugendera awo. Nga mwebale kusubscribinga na kulikinga na commentinga, mwebale kwekuumirako, mwebale kuba nti buli kaseera mwekuumirako. Abo mu group today ndabikidde naye ngenda bbaayo abapya twabanyiriza nnyo mu bitiibwa mu subscribinge bambi.